بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيبتي ومنابري ونو أبامي نابا شارع nzikiriza zonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutende omutonzi waffe atuwadde olunaku luno olwakedde obulungi era lwe tubadde tetusuubira nti nze mwennyini nsobola okubeerako wano. Ndowooza myaka mingi nnyo nga ndudde okuyimirirako mu kibuga kino oba Masaka okubuulirako ku bantu naddala nga nkozesa ebitabo byombi Kulaani ne Bayibuli. Naye olwaleero mukisa mulungi nnyo era mwebaza Allah okubeera nti abakuŋŋaanyizza. Tonyoomanga bintu bino kubiwuliriza. Naffe ababibagamba tetuli baana bato, tetubuliddwa byakukola. Ebyokukola tubirina, tuli basajja bakulu. Ndowooza mundaba emyaka sisobola kuvambalira mayiro mmeka nzije nnimba abantu wano, tekisobokera ddala. Era mba nzize kubuulira abantu amazima amatuufu gennyini. Era bwe mbeerako kye nnimbye nsaba Katonda ku lunaku lw'enkomerero mwenna abali wano mukimmanje, ate awo tiwaliba kusasula kintu kyonna okuggyako kutoola ku mirimu gyange ne babawa. Era ŋŋenda kubabuulira amazima gennyini. Olwaleero muganda waffe ono bamuyisani Musumba bya Mukama. Musumba bya Mukama. Taata ffe tubaleeta tulabe mwategeera muti ebintu, yensonga lwaki tubayita mujjeko wano tumanye engeri gye mwategeeramu ebiwandiiko, kuba muli baganda baffe mu musaayi, twawukana mu nzikiriza. Kati sitwagala bambi bya Mukama Katonda akwokya omuliro ng'ate twaliwo mu nsi ne tutakuwabula ne tutakutegeeza. Bannange bwe mbeera nga Oluganda lunkubyemu, eyo tuluddeyo nnyo enkole, Oluganda lututawaanyaamu, naye tujja genda mpola mpola. Mu bufunze amannya ndi Uthmani Sakibu Lukyamuzi kuva Embarra. Annyonnyola abantu ebinnyonnyofu ebyannyonnyolwa abannyonnyozi nga bannyonnyola abannyonnyoka ebinnyonnyoko. Era omwami ono nenjagala mbeere nti nsobola okubaako bambi engeri gye tugabanamu ebigambo bino byabaddemu. Waliwo ebintu by'oyagala okukakaatika obiyiseewo kifuba, naye wabeerayo abantu abagezi nga bo baakulabye dda nti ono anyigiriza kuyita mu kamooli naye ate nga tewayitika. Okiraba? Nabbi Isa bw'abeera nti Katonda yamuyita ekyokusaasira, seeka wange osemereko Qur'an essula ya 21 surati An-Nabiyya aya 17 insha Allah tusooke tulabeko. Lwakuba ebintu bingi nnyo byatabudde wano ate byesaagala gendamu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Era nga tetwakutuma gwe Nabbi Muhammadi wabula ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Webale nnyo. Kati obadde oga nti Yesu gwe baawa kubeera ekyokusaasira eri ebitonde byonna. Akabonero kiweesibako. Akabonero Katonda akulaga entonda ze ziri nnya. Yatonda Adamu mu ttaka, kabonero kakulu. N'atonda Awa ng'amugyamu Adamu, kabonero kakulu. N'atonda nze naawe nga tuva mu taata ne maama, kabonero kakulu. N'atonda Isa ng'ava mu maama yekka, kabonero kakulu. Akulaga nti alina entonda nnya z'asobola okutondamu ebitonde byonna, okubijja mu ttaka byonna, okubijja mu bantu ababiri byonna, okubijja mu bakyala oba okubijja mu musajja. Ebyo Allah abisobola. Kabonero. Kati gwe tokitotidwa
totomeza abantu nti Isa ke kabonero kokka yekka. Naawe okuva mu kitaawo ne nnyoko oli kabonero kakulu nnyo, kubanga waliwo abafumbirigana babiri ne bava mu nsi ng'ate tebazadde. Okyetegereza kati kabeera kabonero. N'olwekyo nabbi Isa alayhi salaam yali nabbi wa Allah, nabbi wa 24. Emu ku nsonga eyasinga okumuleeta mu nsi yali aleese eggulire erigamba nti eriyo nabbi ajja nga mmaze okuvaawo, aliba tamukkiriza, aliba alugulidde gye lutadda. Ge mawulire amakulu ennyo nabbi Isa ge yaleeta. Mpa Qur'an essula ya 5 ya 61 aya ey'omukaaga. 61 aya ey'omukaaga. Naam. Eyogera ebigambo bino. 61 mukaaga. Allah wekitiibwa tugamba era jjukira mu kiseera nabbi Isa mutabani wa Mariyamu bwe yagamba nti abange mwe abaana ba Isirayiri, mazima nze ndi mubaka wa Katonda atumiddwa gye muli, era njakasa amazima g'ebyo ebiri mu maaso gange, ebiri mu Tawulaati, ekitabo nabbi Musa kyejje nakyo, era ndi mulanzi alanga omubaka alijja oluvannyuma lwange nga n'amannya ge ya Ahmad Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye bwe yamala okujja Kamale, naye ate bwe yamala okubajjira omubaka eyalangibwa ng'azze n'obujulizi obw'enkukunala obwoleka amazima ge, ne bagamba nti kino kyazze nakyo ddogo ereereefu. Bano ne babuuka mu kisero, ekisero ne bakibuukamu. Aleese obujulizi obulaga Muhammadu sallallahu alayhi wasallam kyakusaasira eri ebitonde byonna. Ente ne bwegenda okufaawo moroka n'egitomera, era bayita buddala, agiseeka edduwa, agiseeka essaala Katonda gye yasomesa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ente eyo egendenga eriko okusaasira kwa Katonda, oba embuzi oba enkoko. Mpozi embizzi ono pasita gyakuba n'atemula eteriiko okusaasira. Babukubi mbizzi neganze bannange temunsomeddeeko kigambo kya Allah, ne bagibba boolabaawo sajja awo bazibu agambye ngu ennyama gyesonyiwe wagambye wano okiraba. Seeka abadde wano n'aleeta aya. Njagala aya eyo ngikwataganye ne layini eri mu Bayibuli. Kati ndabe omusajja ono bw'ava wano nga takkiriza, tewali lwalikkiriza okutuusa Katonda lwalimusalirawo n'ayingira omuliro ng'asoosaayo omutwe ng'enseenene. Sebo bya Mukama, saagala owakanye biwandiiko. Seka wange wangisemu suratu Maryamu 9 kala inni abdullah jenjagale aya 30. Omwana oyo omuwere Isa n'agamba nti mazima nze ndi muddu wa Katonda, ampadde ekitabo Enjiri, era nfudde nabbi. Olaba Isa ki? Nabbi mpa Yokaana mu kino kyennyini ekiki ekikye kyennyini noguwa gyetisse. Yokaana mmeka? 9:13. Yokaana 9. Ndeeta bujulizi obukwatagana ne aya gye tusomye, omwami ono abuwakanye. 9:13 yogera ebigambo bino. Agamba nti ne bamutwala eri Abafalisaayo, oli edda eyali omuzibe w'amaaso, naye lwali lwa Ssabbiiti, olunaku olwo Yesu lwe yatambulirako ettaka n'amuzibula amaaso. Abafalisaayo ate ne bamubuuza bwe yazibula, n'abagamba nti yansiiga ettaka ku maaso n'entunula. Genda maaso yansiiga ettaka ku maaso n'enzibula. Awo Abafalisaayo abamu ne bagamba nti omuntu oyo si Katonda,
si wa Katonda. Omuntu oyo si wa Katonda kubanga takwata sabbiiti. Genda maaso naye abaana ne bagamba nti omuntu oyo alina ebibi ayinza tokola obubonero obwenkanidde wano. Ne wabaawo okwawukana mu bo. Awo ne bagamba nti ono anti nate omuzibe w'amaaso gwe omuyita otya kubanga yakuzibula amaaso. Naye n'agamba nti ye nabbi. Ani? Ye Yesu nabbi. Oba yakalabye eyo no ye. Eno Yesu. Eyo kiki? Eno ye yazze nayo. Mupere kasigalo katono. Omuzibo yawukana naye. Sebo somesa nja kuddamu. Obwedda nze ng'ombuuza nga nkuddamu. Njagala tutambule wamu. Seeka. Nze ensomesa yange era nange singa wambuuzizza nabadde sitedde. Kituufu. Kati mbadde ngamba mumpeera akazindaalo. Sebo seeka somesa tugende nja kwanukula. Obwedda ombuuza nga nkuddamu nawe seeka muddemu. Seeka wange. Eyo sisi emusiiye mpa Matayo 10:21. Ebadde fuludoozi. Matayo 10:21. Katugende mu Matayo 10:21. Egera ebigambo bino. 10:21. Egamba bweti. Agamba nti owooluganda anaawangayo muganda we. Matayo 20:10. Sorry. 20:10. Tereza ttaala. 20:10. 20 layini ey'ekkumi ekitabo kya Matayo ntuuseewo. Egamba bweti. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa ng'abakirimu babuuza nti ono ani? Ekibiina ne bagamba nti Isa yayingira mu kibuga Yerusaalemi nga bwe nnyingidde ennyendo ne bagamba nti mukyamuzi azze kunnyonnyola abantu ebinnyonnyofu. Kati buli omu n'ayagala alabe lukyamuzi y'ani. Kaakati Yesu Kristo ayingira mu kibuga Yerusaalemi ekibuga kyonna ne kikyankalana. Yali musajja wa njawulo nnyo naye wulira enjawulo ye Bayibuli egituwa. Abasajja bonna ne bali mu maduuka, abaali bakola mu butale bonna ne bavaayo ne babuuza ki ekibaddewo nti waliwo omusajja ayingiddewo, kirira tulabe. Ne bagamba nti ono ye nabbi. Ani? Ono ye nabbi. Sekakaka olinakola essaawaawaawo emabegako ddayo. Ebibiina ne bigamba nti ono nabbi. Abaali babeera ne Yesu abantu bwe baabuuza nti oni akyankalanyiza ono ani akyankalanyiza ettawuni. Abasajja baakireeta bulungi nti ono akyankalanyiza ettawuni nabbi. Yesu ava Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya. Nabbi Isa Yesu ow'e Nazaaleesi ava e Ggaliraaya. Kakati omwami ono simanyi lwaki ebintu ebyo biri mu kitabo kye kyennyini era kyensoma. Kulaani egambye Yesu nabbi, Bayibuli egambye Yesu nabbi, naye obuzibu obuli ku baami bano buli mu Isaaya 10 layini esooka. Isaaya 10 layini esooka. Tabbu ye eri wano. Tabbu yaabwe niwe eri awo. Isaaya 10 layini esooka. Agamba bw'ati 11. Zibasanze abo. Zibasanze bano abateeka. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga bwenkanya n'abawandiisa abawandiika ebinyigiriza abantu. Bano mulimu mu Bayibuli ebintu ebyawandiikibwamu bano ebyabalema okutegeera. Kati bibanyigiriza nnyo, y'ensonga lwaki tusiba emizindaalo tutambule tubuulire abantu bano abataategeera bigambo bino ebyabanyigiriza, tubibannyonnyole bulungi, tubibaawulire bulungi, abantu bano basobole okubitegeera. Kati nga kiriwa Makko 3:11. Makko 3:11 layini ey'ekkumi n'emu. Egera ebigambo bino.
11 egamba bweti agamba nti era emyoyo emibi buli sitaani, emyoyo emibi egya sitaani buli lwe gyalabanga Yesu ne gigwa mu maaso ga Yesu ne gigamba nti gwe mwana wa Katonda. Kati sitaani esonga ku Yesu nti oli mwana wa Katonda, naye Yesu yagiddamu atya? Kamalireyo. Naye Yesu n'agikomako gireme okumugamba ebigambo ebyo, gireme okwogera ekigambo ekyo. Ne bapasita bano bayinza okukitwala ne bakitandika okukitembeya nga bagenda babuulira abantu ti Yesu mwana waani? Wa Katonda. Eyatandika ekigambo kya Yesu okuba omwana wa Katonda sebo bya Mukama yali sitaani. Era Yesu takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Bano bakisoma ku sitaani. Era Yesu n'agamba sitaani toddamu kwogera kigambo ekyo, abantu bayinza okukitwala. Era bya Mukama yakiyoola mu kasasiro n'agamba kakitembeye ngende nga mbuulira abantu ti Yesu mwana waani? Wa Katonda. Mwana wa Katonda. Bannange Katonda tazaala. Kakati wamma Yesu obanga sitaani okuyisa omwana wa Katonda omanyi ono yatudde omuzindaalo gwange. Wammaani omulokole ali wano, wanika omukono aliwa wamma jangu soko wamma jangu huyo mama huyo jangu mama soko je ono mulokole yatidde tayinza gaana. Kale abakyala ngaabo ne mubajja mu kyaki jangu mulokole omu katono nnyo. Ani aliwo omulala atwangwira jangu unaze mumpeera akazindaalo ako omukyala zese soko mpeera omukyala toze kuwakana wamma maama. Sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda yayogera mazima. Teeka akazindaalo yayogera mazima. Teeka akazindaalo ku mungu. Nze nkubuuza sitaani yayogera mazima oganti Yesu mwana wa Katonda? Sitaani talina mazima ge yali ayogedde. Takbir zaalo wali ompeera ono omuvubuka, mpeera omuvubuka. Sitaani talina mazima ge yali ayogedde. Yesu si mwana waani? Sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda. Yesu mwana wa Katonda yayogera kituufu? ya soko mpeera oyo omuvubuka akazindaalo. Mama togenda lindamu. Wamma sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda yayogera mazima? Yayogera mazima. Nzirizaayo wali 8:43 Yokaana 8:43 katutulukewo Yokaana 8:43 bamusibiseewo. Agamba ati kiki ekibalemedde? Ekiki bannange ekibalemedde? Okutegeera enjogera ya Yesu. Kubanga temuyinza kuwulira ekigambo kyange. Mwe muli bakitammwe sitaani. Kirira kubanga mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe sitaani. Kirira oyo sitaani okuva ku lubereberye ye mussi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Kirira sitaani bw'ayogera ayogera bya bulimba. Mundiza akazindaalo ono wamma mwana. Sitaani ayogera amazima. Sitaani ayewa ku kya Yesu yayogera amazima kubanga ulira kubanga sitaani amanyi Katonda n'okusinga. Era sitaani yagenda okujja ku nsi kuno yali malayika wa Katonda owokuna. Kati katono nnyo nze omusiraamu ngamba Yesu si mwana waani? Tugamba si wa Katonda. Sitaani egamba Yesu mwana waani? Wa Katonda. Kati kunze ne sitaani ogenda naani? Mwenna obudde buno osobola agenda nabo kuba mwenna obudde buno bwowakanya Yesu. Nedda sitaani egambye Yesu mwana waani?
Sitaani agambye nti Yesu mwana wa Katonda kubanga nze omusiraamu ngamba Yesu si mwana wani? Bw'ogamba Yesu si mwana wa Katonda. Kati kunze ne sitaani ogenda nani? Sitaani teyayogera kituufu kuba ye amanyi olira. Sitaani gambye wadda ng'ensi tennabaawo yali wa Katonda era Sitaani amanyi Katonda okusinga gwe. Sitaani teyayogera nti Yesu mwana wa Katonda, yali ayogera mazima. Kati oli muganda we? Muganda wani wa Sitaani? Nze siri muganda wa Sitaani, negambye Sitaani ge yayogera ge mazima kuba Sitaani amanyi Katonda n'okusinga. Kati gwe naye muteeba mu ggoleemu? Nze siri mugoleemu. Kati ekyo linga kibuuza Katonda kuba Katonda ye yatonda Sitaani, ate mu lubereberye Sitaani yali wa Katonda ng'atendeeza ne Katonda yajema n'agoba seeka yabitegedde kamuddiremu. Nziremu kaliwa ako kennyini 11 ekitabo kya Mariko era emyoyo emibi buli lwe gyalabanga Yesu ne gigwa mu maaso ge ne gigamba nti gwe Yesu oli mwana wa Katonda. Katuulira Yesu kye yaddamu. Yesu yakkiriza oba yagaana n'agikomako gireme okuddamu okukibwatuukiriza. emyoyo emibi Sitaani yagaa nti Yesu mwana wa Katonda. Yesu yakkiriza oba yagaana? Yesu teyagaana wabula yagigoba bugobe olw'ensonga Yesu takolagana na Sitaani. Wali Yesu tewaba Sitaani. Zaayo wali kankuwe Yesu seeka wange mpa 3:10 Yokaana 3:10 Yokaana 10:11 awulira yosa bano ono kati eyo layini ngenda gyo ya mwennyina zooni. Yokaana 10:11 Yokaana 3:10 Yesu adamu n'agamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'ototegeera ekyo, ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi, Yesu agamba mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe nnababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu yali alinnye mu ggulu, wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu, Yesu Kristo. Allahu akbar. Yesu Kristo yeyise mwana wa muki? Mwana wa muntu. Naffe abasiraamu tugamba Yesu mwana wani? Mwana wa muntu. Ate Sitaani ne bano bagamba Yesu mwana wani? Mwana wa Katonda. Kati yo mumpeera akazindaalo. Aliwa omukyala. Mama wange oli mulokole? Yesu agambye mwana wa muki? Wa muntu. Gwe ne Sitaani muyita wani? Wangi? Gwe ne Sitaani mumuyita wani? Nze ne Sitaani? Mumuyita mwana wani? Mwana wa Katonda. Gwe nani? Nze ne kasakanya sebo sokozeyo wabala kuwuliriza mbulira gonna ojja kulira ebintu ogenda bitegereza. Kakati oli mukyala, si bwe kiri? Singa ofuna olubuto ab'oku kyalo okutegeera yalukutikka babuuza kitaawo maama wo bennyoko, babuuza ani yalukuteekamu? babuuza ye yalunteekamu. Gwe nannyini lubuto gw'olina otutegeeze yakola ki? Yalunteekamu. Si bwe kiri? Kati zaayo wali 2:48 Luka 2:48. Njagala abasumba b'e Masaka bonna mubaleete mubagambe nti omusajja lukyamuza akyamulula ebyakyama amaze okutuuka. 2:48 egera ebigambo bino. Awo bamulaba ne basamaalirira. Nnyina n'agamba nti mwana wange Yesu, lwaki okoze bw'otyo? Labanze ne kitaawo twakunoonyeza dda nga tunakuwadde. Mumpeera akazindaalo. Maama wa Yesu bamuyitani?
Mariyamu yali anoonya Yesu ng'abuze. Ng'amunoonya nani? Yali abuze. Ng'amunoonya nani? Yesu ng'abuze. Nga bamunoonya. Kubanga yali ali ku kigambo kye. Mbuuza baali bamunoonya nani? Abazadde nga bamunoonya Yesu. Mariyamu nani? Ne taata we. Katonda. Kaakati kannyonnyole yali amunoonya ne Katonda. Nedda baali banoonya mwana waabwe ng'abuze. Ani nani? Yusufu ne Mariya. Naye kaakati Mariyamu atulaze Yusufu yazaala ani? Yazaala Yesu. Gw'olinayo layini yonna ngigule miliyoni nga Mariyamu atugamba nti omwana ono gwe nzadde kitaawe ye Katonda. Abasiraamu weebali? Eyo layini tugigula akakadde katya? Byamukama naawe oyina layini yonna mu Bayibuli nga Mariyamu atulaga nti omwana ono kitaawe ye Katonda. Yesu yajja ng'ayina ekintu ky'ayimiriddeko nga kye kigambo kye. Sinagamba mmwe mumanyi taatawo okusinga maama we? Tudde emabega mu Bayibuli. Sinagaana mumanyi taata wa Yesu okusinga maama we? Wulira ssebo nsonyiwa onsaasira ate njogere yimiridde wano. Yesu ng'ajja Katonda ng'atuma Yesu yali kigambo n'ayogera n'agamba Yesu zaalibwa ogenda otegeeza abantu olw'ekigambo kyange. Olira ebintu byonna tudde mu lubereberye. Kyokka bamwe muyina shariyati Sebo neyanziza tugenda kwambaza shariyati. Abaana bakubuza buli kikutumiza tegeera ebintu bino nga bwe tudde mu lubereberye. Anti olubereberye Yesu taliiyo. Yaliwo. Ebintu byonna byakolebwa lwa kigambo. Yayogera ensi ebeewo n'ebaawo. Mbadde oyinza okunzija ku mulamwa. Sijja. Nze mbadde ŋŋamba. Wulira. Lindako. Omukyala maama w'omwana yatulaga taata waani? W'omwana. Naawe mwennyini essaawa eno maama wo bw'aba akyaliwo ayinza okuga nti Robina naye natyo kubuulira ono si ye kitaawo. Wulira. Mukyamuzi ye kitaawo n'enkutwala. Yakozesa kigambo. Wulira. N'agamba ensi ebeewo. Wulira kitonziza mu byamabega. Yayogera ensi ebeewo n'ebaawo. Ensi yali terimu kintu kyonna nga nkulungulivu bw'eti. Naye Katonda n'alaba ensi ng'erimu ekizikiza. Owulira ssebo n'agamba kale. Wulira ssebo tonsala mu kirimi. Anti ndaba ova ku mulamwa. Sivaako. Ekibuuzo kiri nti Yesu mwana waani? Katonda bwe yatonda ensi n'agiteekawo n'alaba nga byonna birungi. Owulira. Nedda ssebo. Wuliriza abantu no bakuwuliriza balaba oterebuse. Ekibuuzo kiri nti Yesu taata we yaani? Yesu taata we. Yesu taata we yaani? Ye Katonda. Seeka wange. Pasita agambye nti abantu agala basomeseze ku buti. Njagala abantu babiri wano. Abantu babiri wajjeyo omusiraamu n'atali musiraamu. Sebo. Jangu omusiraamu. Bandetere n'omwana omuto oli. Bandetereyo akaana akata. Tutya. Tulina ebigambo mu Bayibuli. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo. Obimanyi? Katonda kitaffe yaani? Ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Katonda omwana yaani? Yeera ye kigambo. Katonda omwana omwoyo omutuukirivu be ba Katonda omu nga beegasse wamu. Tulina ebintu bimeka? Bisatu. Kati bye biri wano.
omwana ono adde wakati nja kwogera kyemmanyi kati ono ye Katonda kitaffe ono Katonda ki linda tukuba kyakulabirako Katonda ki kitaffe ate ono Katonda omwana mwoyo mutukuvu Katonda mwoyo mutukuvu bwekiri bwekiri akonyeemu sebo bwekiri Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda mwoyo bameka kituufu gwoli Katonda muki ono Katonda ki mwana ono Katonda ki mwoyo mutukuvu kati nsomera Matayo 18 seke wange yanguwa kwata akazindalo muwa akazindalo asooka nsomera yini 18 omusumba agamba nawunye Matayo 18 nze abo babyambuka amaseeka nze abo sisoma waayo si grade yange oyo muleeta abasajja bakaŋŋaŋa nondeetere bya Mukama 18 yagera ebigambo bino agamba bwati agamba nti 18 n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti Mariyamu nnyina bwe yalinga akyayogerezebwa Yusufu baali nga tebannabafumbiliganwa n'alabika ng'ali lubuto Mariyamu n'alabika ng'ali lubuto olw'omwoyo omutukuvu omutukuvu mwana gwedda wano olubuto lwa mwoyo buki mwoyo mutukuvu ono yaani ye Katonda omwana waani wa mwoyo mutukuvu bayibuli erimbye omwana waani wa mwoyo mutukuvu so si waani so wa Maria so si waani si wa Katonda ki Katonda takola ki tazaala ulira sabo sonyiwa kubanga olw'okuba Katonda yannannyini byonna ayogera bwogezi kigambo n'akola Katonda yali waddembe okufukamira n'azaala omwana owulira naye teyakisobola kubanga yali ayogera ekigambo kye ne kikola yayogera bwogezi kigambo ne kikola mu Mariya kakati ekibuuzo kiri nti Yesu nga bwali omwana wa Katonda ne Yesu ono Katonda wangi Yesu Katonda Yesu ye Katonda ate nga ye kigambo Katonda alina kyatamanyi ulira lindamu Katonda alina kyatamanyi talina kyatamanyi buli kimu akikola ki buli kimu akimanyi buli kimu akikola ki mpeera oli Yesu Katonda esebo alina kyatamanyi tewali kyatamanyi buli kimu akikola ki akimanyi ddayo akaseeka kwatagazindalo eso Mako 13:32 nze nja kusoma sijja Mako 13:32 naam kantuukewo 13 layini eya 32 agamba ki agamba bwati Yesu n'agamba nti naye eby'olunaku lw'enkomerero oba ekiseera ekyo tewali abimanyi newankubadde bamalayika abali mu ggulu newankubadde nze omwana Yesu sibimanyi wabula Katonda yekka yabimanyi mumpeera akazindaalo Yesu Katonda olunaku alumanyi lwatutwala mu ggulu alumanyi bayibuli egiwakanya sigiwakanya egambye Yesu agambye tewali amanyi luki tewali amanyi lunaku wabula Katonda ne bwaba Yesu takola ki naye tamanyi kati Yesu Katonda nyimirira ku kigambo kyange nga njogera bwenzi tudde mu lubereberye ate linda mu Katonda sooka ompeera oli akazindaala tulumwamiza ekintu kino
Seka wangu. Wanjisebo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwali ayina siringi 10 nalumpera omwana ono. Basemo ono so. Omwana ono akoze mwana agendanyo soda. Okumuyita eri najja. Mwana wange toli mwana wa Katonda, oli mwana wa Mwoyo Mutukuvu. Naye bano tebabitegeera. Seeka wange. Sooka ompe Yeremiya 8:8 tulabe. Yeremiya 8:8. Eyogera ebigambo bino. 8:8 kitabo kya Jeremiya. Akantuukewo. 8 ntuuseewo. Layini ey'omunaana. Egamba bw'eti ey'omunaana. Agamba bw'ati. Agamba nti mwogera mutya nti tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali naffe. Naye laba ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiise muno ebitali bya mazima. Eno Bayibuli erimu ekkalaamu ezi 2 ey'amazima n'etali yaki entali ya mazima. Mpalayini nga Maryamu agamba kyemwogera nti Yesu mwana wa Katonda. Waluguddemu nno. Ffe tuli wamu ne Maryamu. Tetwagala mutusibe ebintu bya sitaani. Mpalayini nga Maryamu atugamba nti Yesu omwana ono gwenzadde kitaawe ye Katonda. Nkiwadde bya Mukama. Bya Mukama muwa Kazindaalo. Omanyi ne mupiira mubeeramu Dangerous Substitute. Naye lwakuba ate Dangerous Substitute alina omupiira gwe yasoose okusamba n'akoowa nnyo seboleeta layini nga Mariyamu agamba abalokole nti Yesu mwana wa Katonda. Seka nkakasa nti baatuwadde obudde bwe tusomesezaamu. Saagala kuyingira mu budde bw'omwami oyo yeekwase sijja bulya oba omaze vaayo. Kakati maama abaye musoke musirike. Kakati maama omusumba nga omuwadde ekibuuzo akiddemu era nannyini budde n'amukkiriza akigire ki ate nga gwe omwekakasa agenda kukuwa ebituufu amalewo okukaayana kuno okukizzaayo tolaba nga alina byakukweka. Talina byankweka. Abadde teyeetegese. Petero 3:15. Sheikh lindako okusoma Petero. Ama kituufu teweetegese. Kuza omutwe gwabadde kiseeka. Sokodde omutwe gwabadde ki? Yesu yali ki? Babuuzizzaako. Sheikh yasoose yasomesezza bulungi n'agamba tayagala bikwataku kati ate onaleeta bikwataku. Omuntu wagambye gwamusumba akwesize obeere ng'omugumya omutaase wezze weetegese. Sebo naze netesitesi tuwe layini nga Maryamu azaala Yesu maama we amusongako atulaga taata we nti ye Katonda. Sebo Maryamu si yalaga ekyokuba bino si bigambo bya Maryamu. Kati Maryamu mpuliriza Kurani yadde esomesa yogedde bulungi sijokkiririzaamu Sebo. Katonda agambye nti ne tutuma malayika Jibuliru n'anfaananira omuntu ki ng'aleese ebigambo byani. Kati Maryamu bw'ayogera ate malayika wa Katonda ayogere ki? Kakati tokimanyi nti malayika yennyini amaze okujulira nti oli mwana wa Katonda era amujja wa Katonda. Kati ate gwe oli mu mugaana owakanya ebyate obigamba omwana w'omuntu. Kakati Maryamu tamanyi taata wa mwana. Sebo Maryamu lindako Maryamu tamanyi taata wa mwana. Nja kikuddamu nga nze osomesa. Asudde tawulo. Ndooza mwenyinazi obirabo ebiri mu kkanisa. Asira mukono. Zekeri 3:4. Ezekeri 3:4. Layini 9:10. Nsigazaayo eddakiika ntono nnyo inshallah. Layini ziringa 3 zokka. Wasigadde bya Mukama gye
agwe miguwa wange. Ezekiel 3:4 mwenda 10 kale mwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti raba nze Katonda ndi mulabe nnyo w'abasumba era ndivunaana endiga zange mu mikono gyabwe kubanga abasumba be babuza baliwa babuza endiga. Yeremiya 5:6 abasumba babuza endiga abo baliko kibooko Katonda agenda basabula bababuza ebigambo bino 5:6 abantu bange bano bawa bange endiga ezabula ono noono balinga endiga ezabula abasumba baabwe babawabya abawabya bano baki basumba sekambo mutakala bankombuddemu omulangire mutakala bangako ono omusumba ge mutakala bankako mukamuddiremu Yeremiya 5:6 bikulawo layini ya 6 abasumba Katonda abakuumye agenda bacapa kiboko Katonda endiga lwaki mwana wange mwono mwakazindaalo agala kusiramuka Seka ensonga y'abasumba eno amanyago nze Mujabulaya ensonga y'abasumba eno gyogerako bubi kubanga abasumba Yesu Katonda be yali ategeeza abasumba ababi bajja okubonereza si abasumba abalungi kuba bagamba Bayibuli egamba ne Yesu musumba mulungi kaakati gwe tokyawudde abasumba ababi bajja okubonerezebwa ako kajjawa weewaawo abasumba ababi ababuza abantu tebayinwa mu kigambo kya Katonda. Buli musumba yenna tewali babi, buli musumba yenna kati gwe bw'oba olina ababi katuwe. Bayibuli yiyo Bayibuli ekigamba bweki walibaawo bannabbi ab'amazima n'ab'obulimba. Walibaawo bannabbi ab'amazima abawuliriza tebaze kuwuliriza bigambo byammwe, tuwuliriza bwino. oba olaba nga Ssekalukyamuza akuwa bwino mu Bayibuli kakati gwe buli kyoyogera langa layini abantu tusobole okugoberera obuki obulungi. Sebo layini eriwa oba tukole bwe tuti Seeka engeri yo gye bagambye nti waliyo abasumba ababi byabakama ali mu balungi atuwa akalayini nti ali mu ate Seeka omwana ono yenenye Seeka 22:18 ekyamateeka ekisembayo ekyebira ekisembayo kubikulirwa 22:18 omwana ono yenenye 22:18 ekigambo kyoyogedde 18 eyo layini gyendeeta oyenenye essaawa eno. ntegeeza buli muntu yenna awulira ebigambo eby'obunnabbi olw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'alyongeranga ku byo Katonda alyongera ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Abasumba ababi wakasomawa, abasumba ababi mu Bayibuli wakasomawa. Lwaki nkugambye kino yali ategeeza abasumba ababi bajja okubonereza kubanga fetugamba Yesu musumba mulungi. Tegedde wabanga Yesu musumba mulungi kitegeeza waliyo abasumba ababi. Yesu tebaligambye nti musumba mulungi ng'ate tebali byawudde, baligambye musumba ne kikomaawo. Waliwo abasumba ababi n'abasumba abalungi, waliwo bannabbi ab'obulimba n'abatuufu. Kati wuliriza, waliwo ebintu nga byetaaga Seeka okukozesa obwongo. Wuliriza Seeka lindamu katono ono omukulu atubuli lindako soko lindeko bwe kibanga waliyo abasumba ababi n'abalungi kati njagala otulage ku wano waliwo omulungi lindako ono musumba mulungi Esebu kyekiraga kubanga byayogera nze mpulira bituufu
wawulira ebigamba gwatikira abasumba seeka ate Yesu yali musumba naye si musumba w'abano abano balina bano Matayo 2:6 Matayo 2:6 ono bwine yakala Matayo 2:6 egera ebigambo bino egambo bweti 2:6 agamba nti naye Beselekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda kubanga Yesu avuga aliba mugwe Yesu ajja kulunda bantu be Isirayiri bokka alirunda bawa be Isirayiri kati zinendiga zirundibwa basumba bawandu bakaddugala tewali yabalonda tewali yabalagira wabula bye basanga bye babuulira bano okiwulira kati gwe wafuna omusumba omubi nenyinazi omusumba akusumba yagenda ku kibooko mubi nnyo agenda ku kibooko talina layini emutaasa mu bayibuli oyo byamukama talina layini esobola mutaasa ye byamukama waafiira kipaako nga nawe olaba ate nno musaasiddemu ninayo enayini z'abasumba nzirina naye nkyamukwatiriddemu nam seeka waliwo omugenyi azze kale oluusi azze okusiramuka amanya go erinnya Mirembe Richard ozze kubuuza oba kusiramuka badde nza kulifenduma omwami ono nga mpagira nti waliwo abasumba abalungi babiri omuzungu bayita false pastors abayigiriza ebyobulimba n'abasumba abalungi abayigiriza amazima era amazima ago ogasanga mu kitabo ekya Yokaana ekisooka omutwe ogw'okunoonyerwa olusooka Yokaana ekisooka tufunyeeyo ejjepangise omutwe ogwokuna Richard layini esooka First John chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Abagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogutwala ku Yesu Kristo yajja mu mubiri kakati eyogamba bannabbi walijja bannabbi abaki ab'obulimba nga nabbi Kakande okiwulira naye twagala otuweeyo omusumba omulungi seeka tumubuuze bwetu abasumba ne bannabbi be bamu abasumba ne bannabbi bafaanagana layini gy'oleese eyogera baki okubiri wano ku bannabbi seeka ayongeddewo ab'obulimba bayibuli weekali nti abaki ab'obulimba kitegeeza nti bayogerezeganye nabo bannabbi ba bulimba naye kaakati wali abasumba ababi nga tekaliiwo ono omwana namugambye yenenye yayongedde mu bayibuli ekitaliimu ngeneetera okutuuka wajja kubaawo bannabbi ab'amazima n'ab'obulimba. maama ogambye enkomerero ng'enaatera okutuuka wajja kubaawo bannabbi abaki bannabbi n'abasumba be bamu yesebo kaakati bannabbi be bantu abaayogeranga ebintu baliteekawo ate ab'obulimba era kati abasumba kati mukulu bannabbi n'abasumba be bamu Richard nabbi n'abasumba be bamu lwaki Katonda waba yasindika nabbi kitegeeza aba yamusindika asumba abantu be kaakati byabakama nabbi nabbi era ebyebimu omusumba ne nabbi waliwo omutundu ayogera ekigambo ky'obunabbi okitegeera byamukama oli nabbi
Budde obusomesa bwagweddeko sekave kole kijako. Kati Richard Womasoko nje katono. Richard linyo. Richard kamusibule mpola. Richard yango linyo wano. Musajja anyumire enkofiira. Tova mu nsi nga toyambadde ku tolinye kadala k'abasiraamu. Naam. Richard omwambi osoma ddiini ki? Ndi mukatoliki. Nange simanyi katolika oli mugobadde oli mukatoliki. Ndi mukatoliki. Just kubanga abantu bamanyira katu naye nga kato. In English Catholic. Catholic. Yes, Catholic. Kiina we kiwandiise mu Bible. Yes. Weekiri? Yes sir. Nti musome eddiini Catholic. Yeah. Kimpe nkuwa omutwalo. Nange mwongerako omutwalo. Naawe omwa omutwalo? Sitwagala mulimbirire Bayibuli. Seeka Bayibuli okuva wetandikira okutuuka weekoma teri ddiini gye yali eyogeddeko nti eribeera mu nsi okugyako obusiraamu bwokka. Wallahi. Bwokka bwe bulimu. Bwokka bwe bulimu. Era bw'oyagala bw'ogaananga bwe mukuwa osiramuka. Gwe seeka zino zonna eddiini Protestant, Katoliki, Baseveniside, Balokole, Mugumwema. Mako 7:6 nve waggulu. Mako 7 soko ogende wali otuuli. Layini ya 6. Soko omundekere. Ono ngenda muwa nkofiira ogiraba? Mumulaba bwanyumye? Ono agenda kuyingira obuki? Obusiraamu. Takbir! Allahu Akbar. Abaana ne bababuza kati omwana ng'ono mazima natta emyaka gye abule bamuliise embizi bamuzinise. Seeka mpa Mako 7:6. 7:6 Maka egamba bweti agamba nti Isaaya yalagula bulungi kummwe bannanfuusi nga bwe kyawandiikibwa nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa naye emitima gyabwe gindi wala. Emitima gyammwe giri wala ne Yesu. Naye bansinziza bwereere kkirira nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muyigiriza abantu amateeka g'abantu nga bye by'okukwata kkirira. Muleka etteeka Katonda. Muleka etteeka lya Katonda. Ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Kati gwe nkulaga etteeka erikwata. Lindako. Lindamu Katonda. Lindamu. Imani ayina nne. Seeka wange 11 kuba nange gye nvudde walaka ate era nga ngenda kuddayo badde ku pulogulaamu ndala nnyo ebadde ntwala naye nsuubira nti buyinza bwa Katonda bwe buntuusizza wano kuba gye nvuddeyo nga ngenda Mukungwe naye ne pulogulaamu z'Emukungwe nenzisazaamu nenyimirira wano nsimbudde eri nga kituufu nkiraba nga obudde bugenze naye nange ekindeese ate okuyimirira wano ate okufuna ebigambo bino kibadde kirala ndowooza. Enteekateeka za Katonda tosobola kuziwakanya. Gye nvudde ngenda kuba nvudde Ssenyange nga ngenda Mukungwe era mbagamba ebigambo bino nti mbadde ngenda Mukungwe nga naye akasolo kange akato ke nagulayo ke mbadde ngenda okuleeta ewaka. Akasolo? Embizi. Kamutambuza ddembe. Ke nagulayo ke mbadde ngenza okunona nga ngenda katwala waka nga na kiyumba nabizimbye dda. Allah. Naye pulogulaamu ezikyukidde okujja okuyimirira wano ate suubira nti teekateeka za Katonda nensanga amazima era nyimiridde nnyo lwakuba nti nze era kyempulidde muwakanya kyekintu kyembadde ntambulirako era okumala ebbanga kubanga nze mbadde nkimanyi nti Katonda ali omu. Mbadde musajja mu Katoliki amannya Sansa Ivan seekweka mu kigambo ky'eddiini kuba Katonda ye muyinza wa bonna n'okuba nti ndi mulamu. Wabula nze mmanyi ekintu kimu nti Katonda tusinza omu kuba ne bwe tuba tusoba essaala
era essala ina weeyawulira Katonda ne Yesu nebaawula. Nayagalako kodda okusiramuka naye maama yambuuza ekigambo kino naŋŋamba gwe ku malaalo geewammwe gonna ogalaba nga guliko emisaalaba gwe bagenda kukuteekawo. Nensooka nkirowooza kyannemesa nensirika, naye okuba nti neesaliddewo ng'era omuntu afudde takomawo, nga nina okukolerera obulamu ate obuddako okusinga okulowooza buno obulamu obw'ensi, nensalawo lwayo neŋŋamba kansiramuke. Ekiba kibe, oba baŋŋamba kuddawa oba kuddawa, naye ku buyinza bwa Katonda nze mmanyi nti buli kimu kisoboka. Wabula akantu kensobola okubawaayo kali akantu kamu, nti kabaka omu yakwata ekisero n'akiwa omuddu nga kirimu ebbaluwa, n'amugamba kitwale ku geeti, naye ebbaluwa eyo yalimu ekigambo ekigamba nti aleeta ekisero ekyo yenna attibwe. Omuvubuka we yajja yasanga bakazanyiikirizi mu katale, n'ayimirira mu katale ekisero n'akiteeka ebbali. N'abagereka we yalaba ekisero n'agamba akasero kano nga kafaanana ak'omu lubiri, n'akwata akasero n'akaggyawo n'agenda nako. Ono agenda okunoonya akasero nga takalaba, n'agamba banzise. N'agenda ku mulyango okutuusaayo akasero, aba yaakatuusaayo akasero ne bakaggyamu ebbaasa ne bagikebera nti ng'erimu ekigambo atangibwa mu kasero kano akaleeta attibwe. N'abagereka ne bamutta. Omuvubuka eyali atwala akasero n'awonera awo. Kati nange gye mbadde ndaga ate pulogulaamu zikyukidde wano nenfuna ate obulamu obujja. Ekyo nkyebaliza Katonda, era mbeebaza okuba nti musobola okujja ne muyimirirawo okubuulira abantu amazima. Si kyangu kyakuyimirira mu lujjudde lw'abantu wano okwogera kizibu, naye mbeebaza namwe bwenna batannaba kusiramuka. Tusobola okusiramuka si mu kukaka wabula ku mutima gwo, kubanga okusalawo kubeera mu mutima, tekuba kwa bigambo. Neyanziza nnyo mwe bali kumpuliriza n'okumpa chance eno. Neyanziza nnyo naawe obale kuyingira ddiini y'abannabbi. Erinnya lijjukira Abdurrahman. Jangu waleero bakuwandiika awo bakusubulisiti yaffe y'abantu abakasiramuka wano nga kitegeeza nti si mukaaga abo, abantu mukaaga abo abakasiramuka alhamdulillah.